Shumba nakulabye ku social media ku weekend watambudde nnyo nabya katambe kawebaza ebimuli muwalawo Shira Gashumba yakuwadde era n'oba kubiga byoyogedde nti celebrate abantu gabakyali balamu obiyino bizanye chozo yogedde webigambo mbirina wano kinkoze bubinti she obudde bugenze simanyi wasolo twongera dakika 15 kubanga ensonga eyo nkulu nnyo bakubino betubaddeko kakati abantu bayine ennaku ku mitima kungu abantu bayambye abantu baweredde abantu balabalidde abantu ne basasulwa batya katuuza amaloboozi gano ng'oyogera ku birabo bya Shira Gashumba byakuwadde uliriza ali ku Radio 4 Shira ebimuli birabye yes manyi omanyi nti njala nnyo ebimuli naye akabasa temuli kantu banani next time mumpeerezanga ku bimuli nga bino ebimuli birungi nnyo naye tutadde mu kantu oba okateeke ku mobile money kikitya. Anyway, thank you so much. I really love flowers. Honestly, I always encourage friends mutandika okucelebrating abantu nga balamu mulekerawo okutwala ebimuli ku ntaana z'abantu mulekerawo okutwala ebimuli ku keesi za A+. Omuntu oba omwagala nnyo mu celebrating nga akyali mulamu tewali kigaana ku surprisinga muntu na bimuli nga bino tewali kigaana ku surprisinga muntu ng'omugula ecupa ya wine ecupa ya champagne enkoko ngeyo ne bagimubagira n'agirya abaddugavu ensonga eyo mugimanyi. It's very very important. It pains me every day okulaba nga mucelebrating abannaffe nga bamaze okufa ne muboogera buli kirungi naye nga bye baali bakyali ku nsi kuno. None of you cared. So thank you so much. Shira webale nnyo ne mobile money nkyagirinda kale byebyo ebigambo bya Mwami Gashumba eri omuwala kakati ebigambo ebyo singa obitunulira tibyabadde bya Shira byabadde bya buli mwana omuto oba n'abantu abakulu. Singa nayagadde musiimanga ye nalibadde mukubira essimu kw'enamba yenjiina naye nakoze vidiyo eyo kungu abantu balwadde emitima ng'ekibalwazizza ebirungi bye bakolera abantu. Waliwo sikolo mu bamuyita George Orwell yagamba nti ekisinga otuluma ku nsi si nsobi ze tukoze n'ebintu ebirungi bye tukoledde abantu ababi. Kungu abazadde basacrificinze okuweerera abaana. Abakazi bali mu bino bali nakasiro mu katale bali nakawa bakola emirimu gyonna emijama baweerera abaana ne bakula ne batasiima bazadde baabwe. Kungu abantu bayambye abantu batalinaako Luganda nga takuyinaako Luganda n'awerera omwana okuva P1 paka university. Omwana oyo omwaka ne gugwako nga takubidde na ku muntu ono simu sebo oli otyo oba maama oli otya. Kino nkibagamba gwampuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Masaka. Bobo kyayina bazadde bo babiri nga webalinga bo bakubira simu zaabwe bazikwata toyisanga wonna ku bbiri nga toyogedde nabo kubanga akaseera kajja kutuuka ng'ozikuba teri azikwata. Bobo yina omuzadde omu mu celebrating every day mulamu bwo bobo jjukirayo Guardian nga ayina ettaffaali ne baba yakuwerera taamu emu celebrate that person mujjukire. Bano abazadde tebaagala bagulira bizimbe they want to be appreciated. N'abantu abalala gwobo wompiza ku Radio 4 Radio 7 ng'omulimu gw'oliko essaawa zino waliwo yakuyamba ogufuna oyo ye Katonda wowe Kampala oba tekimanyi. Bw'oba ompuliriza ku Radio 4 essaawa zino nga wooli waliwo yakuyamba nga ssente z'okozesa waliwo yazikuwola nga teziriko na security oba guarantee mu celebrating. So message yadde beyond kungu obeera otya Kampala n'olya a 7 colored meal. Esebeni kalimiro gimanyi yemmere ebikanga 7 nga gyolya bulunaku naye ng'omuntu yakuteekako akataffaali ali emmere za kala 2 ozimanyi. Omuntu ali emmere za kala 2 ye munaku ebeera kawunga na bijanjaalo ebijanjaalo bya brown akawunga kaki keeru oba nga ali amatooke n'ebijanjaalo. So message yadde beyond hatch ovolana Shira agitadde ku TikTok ye nakomyo giraba ekirungi abantu miliyoni 1.10 bakagiraba okitegera ndowooza. Tuyiga okusiima abantu nga balamu mirundi twabeeranga naye ne mwogere bitazikawo nga mirundi avudde ku nsi kuno nenga twabanga naye ku Diwinton Road nga n'amafuta tagalina gamutambuza. Isma all access
buli kyayogera kyonna mu kizanya kakati oyo mwana alinga ngeyagenda n'essimu gyali esimu Alexis yes buli kyayogera buli kibeerawo nga bajja akatambi muganda nge Sheikh Nuhu Muzaata bwe yabeerangawo ani yamujjukiranga mutekera ndo somo abampuliriza ate mugamba olumu mbeera mukambwe don't be stupid okugamba mbu oli mwavu teri muntu mwavu ku nsi kuno atasobola kubeerayo kyawaayo tekiriwo mukimanyi bulungi mu Bayibuli omukazi yajja eppeesa lye ku lugoye lye n'aliwaayo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yayina buli kintu wano naye mumuwa amakula kungu singa ovudde wano essaawa zino nodda awaka n'osangayo seggwanga y'enkoko n'obabuza eno yavuddewa ng'eriko akapapula sebo gwe wantandise obulamu e Kampala enkoko eyo giri how do you feel abantu ababa bayamba tebaagala mubagulire ebizimbe baagala kuwulira nti someone outside there appreciates ekyamukolerwa ompuli ebimuli ebyo bya sente meka bwe kiba kinyi byo mitwala 25 ebyo ebimuli nze kyogamba nti teeka kakabaasa nze mmanyi ebitrendinga bwe mba njogera you get it owulira ndowooza maama wabeera atya eyakuzaala n'akuteeka ku nsi eyanywa buli ddagala erikaawa ng'ennyama n'omuceere agirya ku mikolo naye nga gwe oli Kampala weebuuka maama wabeera atya ne gomesi 2 ng'eno bwagirimiramu eno gye yebikka taata we yakuteeka ku nsi kuno by the way nekyo kyetuzudde leero kyenzudde abasajja bakaaba silently taata we nayambala bino ebikooti ogw'ettaka gumpuuba ogumanya ogwo bino ebikooti ebinene ogw'ettaka gumpu oba abakungubazi balinze ggwe naye ggwe oli Kampala weefudde wa kitalo you get it so ye message yakibaddemu akaseera katuuse tucelebratinga abantu bonna ababadde mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu Nambooze celebrating Yoweri Museveni kuba yakuvudde Kadaaga tayinza buta-celebrating Yoweri Museveni mufula kyali Anita Among Speaker of Parliament tasobola buta-celebrating Yoweri Museveni tayebu atasobola buta-celebrating because if it wasn't Yoweri Museveni tebali badde kye bakola ki tebali okay ontegera ndowooza so message yakibaddemu